Zabbuli ey'e19. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda, n'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye. Omusana gugamba ebigambo omusana, n'ekiro kiraga amagezi ekiro. Siwali bigambo newaakubadde olulimi, eddoboozi lyabyo teriwulikika. Okuyigiriza kwabyo kubunye mu nsi zonna, n'ebigambo byabyo okutuuka ku nkomerero y'ensi. Abiteekeddemu enjuba eweema, eringa awasa omugole ng'ava mu nju ye, era esanyuka ng'ow'amaanyi okuyita mu lugendo lwayo. Evaayo ku nkomerero y'eggulu ne yeetooloola okutuuka ku nkomerero yaalyo, so tewali kintu ekikwekebwa mu kwokya kwayo. Etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Okuyigiriza kwa Mukama kwa butuukirivu, okusanyusa omutima. Ekiragiro kya Mukama kirongoofu, ekyakira amaaso. Entiisa ya Mukama nnungi, ya lubeerera emirembe gyonna. Emisango gya Mukama gya mazima, gya butuukirivu ddala. Bisaanira okubiyaayaanira okusinga ezzaabu, era n'ezzaabu ennyingi ennungi. Biwoomerera okusinga omubisi gw'enjuki n'ebisenge byagwo. Era ebyo bye birabula omuddu wo, mu kubyekuuma mulimu empeera ennene. Ani ayinza okukebera ebyonoono bye, onnongoose mu bibi ebikisibwa? Era ne mu by'amalala oziyize omuddu wo, bireme okumpangula. Bwe ntyo bwe nnaabanga eyatuukirira, so omusango ogw'okwonoona okunene tegulinsinga. Ebigambo eby'omu kamwa kange n'okulowooza okw'omu mutima gwange bisiimibwe mu maaso go, Ayi Mukama, olwazi lwange era omununuzi wange.